awamu tufunye okukolagana okulungi, naye waliwo awalala we tutafunye okukolagana okulungi okusingira ddala ku political party ya National Unity Platform. Era ndowooza abantu bagenze bakiraba, waliwo mu bitundu ebirala abantu balabyeko nga tukozesaako tear gas, naye mu kusooka tetwagikozesa kulw'okuba abantu baali bakola ki, bakolagana bulungi naffe. Naye ate njagala abantu bakitegeere nti tear gas eri mu mateeka, fe okubeerawo ye condition esobozesa rallies ezo okugenda mu maaso. Bwe tutakolagana bulungi naffe tekitusanyusa. Twakafiirwa abantu baffe mirundi mingi, naye mu myaka giri egyayita yatta abantu bangi obudde bwa Hajji alagidde. Tetujja kukuuma ebintu ng'ebyo bisooka okubeerawo ate tutandika okwejjusa okuyisa ebivvulu. Ebyo nabyo twagamba tebikkirizibwa. Obutebenkevu tekitegeeza nti ate wabeerewo abasosonkereza obudde bwonna nti ate nga security etunula. Kiba kitegeezaawo waliwo abamenya amateeka. Parties are reminded to desist from forming security outfits to protect candidates. This is the role of the security forces. This is a responsibility of the security state organs. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.